Ensangi zino bw'oyisa olubu lw'ekigere mu kibuga olaba ababagalidde obukutiya nga beetalaba wenja kasasiro omuli obucupa, obuveera, ebipapula n'ebyuma ebimanyiddwa nga sikurapu. Okusinga abalonda kasasiro ono baana ba ku nguudo. Zembenja stiiru sofiti mujeri mu kibuga mpaka enkade ebicupa nabyo mbijja mpaka enkade mukopa komplekisi mu kikuubo muwino wete ebicupa. Kasasiro ono yafuuka kyattunzi era nga bano mu kumulonda mu bajja ekyokulya. Nywako kacayi wali nendyako n'akagaati ke. Bicupa ebyo tufunamu ssente n'esitiiru oyo funa ali emmere ya lwasa n'olya. Bano batunnyonnyodde nti agulwa mu kiro wabula alonda ebicupa alina kunyiikira nnyo okubiwenja kuba kiro egulwa ennusu 100 ng'ey'ebyuma ya 100. Nga stiiru nga kilo 3 nfunamu ka 3,000 oba kilo 5 nfunamu 5,000. Ntunda singi 10 wali eri. Ate ebidomola kiro emu ya singi 8. Kyokka ekisinga okubaleeta ennaku be bantu aba bateebereza okuba ababbi ne babatulugunya so nga baba banoonya ngeri ya kwebeezaawo. Wetugende mawenjo abantu batuta kifeesi olusi oli akuyita mubbi n'akukuba emigo naye ng'ekyo ekintu sikyoli n'obwo bupo bafanda babajja ne batukuba kibooko ekiro twebase bakulu be babbye. Kiteekwa okujjukirwa oba okutegeezebwa nti abamu ku bo ekituufu n'obumenyi bw'amateeka babwenyigiramu. Eriyo abalonda amacupa eyo naddala nga mu nkingizi za Kampala n'okubba ne babbiramu n'amasefulya ne bagatwala, ejjambiya ne bazitwala. Abamu ku baana bano ensimbi ze bafuna mu kasasiro bazigulamu amafuta ge banuusa ge bagamba nti gabayamba okugumira embeera gye bayitamu. Ntunda ne nfuna ekyokulya engulako n'amafuta nenuusaamuuko empewo nemba nga tendimuuko. Polisi beekukutte ng'oramu ku ssente okwata ssente zeziri mu nsawo oba nga mutwalo n'obawa ne bakuta. Buli awa ofiisa ssente nti abeeko kyamukolera poteya ezo ozigabidde bwereere era tojja kuzifuna kubanga omulimu gwe tukola gumanyiddwa n'enkola gye tukolamu emanyiddwa n'ebaana abaana mbasa mukole omulimu omulungi. Bwe banga muyiikiriziddwa tujja kukwata abo abayiikiriza tubabonereze naye nammwe muleme okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka olw'okuba mwagala ssente. Tubabuuzizza gye bagagula n'okutunnyonnyola obanga bamanyi obulabe obugalimu. Mu kisenyo kale mwenyinyi wano mu geto bakaza amawugwe gakukadiya n'oba ng'ojugumira awo beera ng'oli mu sepulingi. Ye Shabani Chekechani omulimu guno katono gumutwaleko obulamu oluvannyuma lw'emmotoka okumufootola ekigere ng'alonda sikurapu okwebeezaawo. Sikurapu kwanyungodo nangabera kwanyura edonga kwanyungo. Yali alina ne sikurapu naye kalege gyali mulwere tasobola kukulonda tasobola kufuna ssente. Ono ne banne bwe bamala okugomoka mu kibuga nga banoonya kasasiro balinawo konteyina mwe bawummulira era nga beeganzika ku bukutiya bwabwe. Nga era nga olaba ti onamba yaabwe sanga nga bonna buli omu ajjudde muno nga tulina n'endala eno emanju alasobodde ekiro nga tewali nkuba bubasuleyo waggulu mu konteyina n'eri sides eri. Bruno Lubuulwa nga yasuubula kasasiro ono okuva ku baana atubuulidde nti naye alina baamusuubuza. Waliwo ababyenjoza bitabula langi waliwo ababitwala mu nnimiro ne bifukirira ebirime waliwo ababuzimbisa ennyumba. Lubuulwa atubuulidde ng'omulimu gw'abaana bano bwe gulina kye guyambyeko mu Kampala. Kati ebicupa tebikyazibikiza mwala kuba babinoonya buli wamu babireeta. Nze ndowooza abakulembeze mu bifo bino mu Kampala naddala balina okukisalira amagezi. Okulonda amacupa ye bizinesi egy'okulakulanya abaana bano. Mu mboozi yaffe eneddako tugenda kutuusaako abantu ab'enjawulo abayimiriddewo kasasiro akuŋŋaanyizibwa mu kibuga n'ayiibwa ekiteezi. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.